Aguyo Moses, the participant in the recent fatal shooting incident at the Uganda government prison, Chiboga, that left 4 people dead. All information provided will be treated with strict confidentiality. Namuteka kona kugamba nti wanted temanyi producer aina H490 ajja kuwanga akisekawa wochirabe nakutera ne namba za simu zokubako ne bagamba nti reporting ku nearest police station era nga police ya prison yataddewo milioni 10 eri omutenda asobola okuzula omukulu Moses Nikira Moses eno yenyigira mukukuba abantu bana amasasi emabegakawo mu government prison eyekiboga nga yali abalanga ki kumugamba kuteeka wansi simu asoka mandize byalina okubanga akola producer chamanya katambi akaina agenda kubanga akateekayo nga police tanatakayo ku bigambo bye botunulira embeera nga bwere Frank Abayine avuddeyo n'akirogana agamba millions 10 bweziri anaita information yeyo ekwata ku Anguyo Moses yagenda masoba nga yeetaba mu kutta abantu kumpi bana ekiboga ku government prison ya buli kati gwe aina information ye tukwatagana no ne police ne prison tabe ngo omuntu ono atugumbula baganda baffe atugumbula mikwano gyaffe abanga mpotofa akanga vurwa era bateeka gampaki gagana maswala gala yes so no gwa ina information so tukira police era information yona producer agamba giteeka yawo asani wa omukulu abakitwanga umalu ensonga zonna gaba tusitegera bulungi nnyo naye nga byonna njatambulamu okulabanga bati kitambula bulungi kate kiyonga ate mbeera bweri. The recent fatal shooting incident at Uganda government prison Chiboga that left 4 people dead. All information provided. The Commissioner General Uganda Prison Service has put a bounty of 10 million Uganda shillings as a reward to anyone who provides reliable information leading to the arrest of murderer number 13544 Warder Anguyo Moses, the prime suspect in the recent fatal shooting incident at Uganda government prison Chiboga that left 4 people dead. All information provided will be treated with strict confidentiality. The numbers to call are toll-free 999 for police and 0800-144-144 for Uganda prisons. Or else report to the nearest police station. Okay, yoyo Frank Abayine anga ensonga zonna agenda masubanga ate azogera ko bulungi nnyo oyo no anga senior commissioner of prisons Frank Abayine nga tuvudde ku nsonga za Frank Abayine tukiza tugenda ate ku nsonga za Uganda Bureau of Statistics nga yeno nga yubosi abavudde ekitongole kino kya government kivunanyizibwa kukunganya okusengeja n'okufulumya data oba alipota ezenjawulo kati kyavuddeyo ne kirambika alipota ezenjawulo ez'omwaka guno ninga alipota egenda soka okufuluma ya alipota ey'omusujja Gwensiri ogufumbekedde ensangi zino era nga alipota eraga ku lunaku olwokuna egenda kubanga efuluma wali eri ku kitongole ekikulu ekya Statistics House ku kitongole kikulu awo ku makaga lwawo aga Statistics House kunako olwokuna era ensonga zonna tujja genda masanga tuzikutegeeza Omusujja Gwensiri gufumbekedde era omukolokedwa nga Kimbowa Lawrence avuddeyo nayogera ebigambo bino era ayogedde bingi nnyo polisi z'enjawulo n'Omusujja Gwensiri ng'ate bwe gweyongedde ate in fact kyekirwadde ekyasinga ogenda masanga ate kisaanyawo bannayuganda mu ggwanga Uganda kyekirwadde kyageze masanga ate kifumbekedde Omusujja Gwensiri report iraga nti era buli kimu kirambikiddwa nti omusujja mungi nnyo ku nsonga eyo. Omusujja Gwensiri of course tujja kutunuulira tukiddayo ffenna yennyini gye tubeera ebbanga lyonna tugamba tebake butimba Bwensiri obugitreated si just obutimba Bwensiri n'obutimba Bwensiri obulimu eddagala abasinga obutimba Bwensiri obulimu eddagala twabuvaako twafuna bwa fashion bwa kunyumisa mayumba
kale nno kale ekyo kale kyekisooka ekyokubiri otunulira nti ebireeta omusujja gw'ensiri wetutunulira sitagana nti ota abantu balina bushes around their homestay omanyi tutandikire ku bino ebintu ebitandikirwako okitegeera causes gye ziva weteba bakugira kutereeza kisooka ddala abantu balina okutandika okusula mu butimba bw'ensiri obuli treated. Gavumenti yalinga egaba obutimba bw'ensiri lwakuba ennaku zino nduddo kiraba simanyi mpezeza emyaka kati kiyinza okuba giweze 3 nga siraba bagaba butimba nakomala bagaba obutimba oba yali 223 oba 224 nduddo okuddamu okulaba nga bagaba obutimba abantu bafune obutimba bw'ensiri obuli treated ate babusulemu ate nekirala babulina abantu abasinga akatimba akateekako ng'agenda kwebaka bw'aba agenda kuyingira kwebaka ssaawa nyalwa akateekako naye ate obudde we buwungeerera ssaawa emu 12 akatimba olina okuba nga olidde okakoze eki akatimba ngo kasudde tefaanaganako bwe bityo naye ekintu ekirala abantu bave ku self medication yono mpuliramu omutwe mpuliramu olusu mpuliramu oluwewo namirayo panado namirayo kotam nakomawo tagenze mujjako musayibuko bera kufuna right treatment ey'omusujja entuufu bw'avaawo bw'aba agifunye doze kitagimalayo kunoonyereza ate omusujja ne gusigala nga mubiri mweguli n'agukonya kyokka te bwegudda n'amaanyi gukufiirako olusi abamu gubagongobaza n'obagongobaza abantu babadde temukimanyi nti omusujja gw'ensiri mubi nnyo olw'ensonga nti tissues oba ebintu ebikuli mu mubiri ebikukuma okubanga biramu gwe gukwata kyokka olusi bwe buba gw'amaanyi guyinza okutema amagulu gano n'owulira nga joint zifudde olusi gumanyi olinnya abantu ku mutwe ne bagwa eddalu mu ngeri efaanaganako bwebi. Okay, katufune eddoboozi oba amaloboozi ga Kimberwa Lawrence nga yogera ku nsonga ezo katufune ezo okunoonyereza okwakolebwa ku musujja gw'ensiri mu Uganda. Olunaku olwo lujja kubeera Lwakuna era tutegeezeddwa nga ne tuyita bannaffe ab'amawulire okujja okubeerawo nga tutongoza lipoota eyo ku kitebe kyaffe wali ekikulu ku Statistics House. Mujjukira bulungi nti enkola eyo yatongozebwa omwaka oguwedde nga gavumenti eba eyagala okumanya ebisoomooza ebiri mu kulwanyisa obulwadde bw'ensiri obulwadde obuleetebwa omusujja gw'ensiri obulwadde obuleetebwa ensiri obulwadde bw'omusujja ogwo nga tukimanyi bulungi nti twagambibwa nti obulwadde obwo bwe bumu ku bulwadde obusinze okutta abantu mu Uganda wano. Ku baana abaaviibwako bazadde baabwe ate n'abo abaana bayinza okuba nga balina bazadde baabwe naye nga balina ebibasoomooza mu bulamu bwabwe naddala mu kitundu ng'ekyebyenjigiriza ekitundu eky'ebyobulamu ate n'ebitambuza obulamu ebirala. Kati alipoota eno ukosi egenda ku ground neraba abaana bano ne boogera nabo abaana bano ne babuuzibwa ebibuuzo okugeza omwana ayinza okuba nga talina bimuyamba agenda ku ssomero obanga era atambula olugendo luwanvu okugenda ku ssomero naye ng'oluusi yaviibwako abazadde ababiri oba omuzadde omu. Katulinayo n'abaana abajja nga bali mu bannaffe ababundabunda. Abaana abo nabo babeera n'okusoomoozebwa mu ngeri ey'enjawulo. So alipoota eyo nayo ejja kuba nga etubuulirwa okulaba nga tutegeera ekitundu ekyo bwe kitambula. Omungereza kye yayise Orphans and Vulnerable Children alipoota nga munnange bwe yagyogeddeko. Ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini olunaku olwo nayo lujja kubeera Lwakuna. Tugenda kufulumya alipoota ekwatagana ku nsonga ez'obwavu omuzungu kyayita poverty. So ensonga eyo oba alipoota eyo abamu balowooza nti obwavu kwe kubeera nga tolina ssente mu nsawo naye ekigambo obwavu kigazi okusinga ku butabeera na ssente mu nsawo zaffe kubanga obwavu
bulimu engeri gy'okolamu emirimu gyo, biki by'ofuna, ebyokusoma, ebyobulamu, kwegamba byonna bw'ogenderera olaba nti alipoota zino ziyina ekizigatta awamu. So olunaku olwo nga 26 omwezi ogwokusatu tujja kuba tufulumya alipoota eyo okwongera okumanya embeera y'obwavu bweyimiridde okwetoloola eggwanga lyonna. Ebimu ku bye twagala okulaba mu alipoota eno, abaana ensoma yaabwe, obungi bw'abaana, abasomesa, obungi bw'amasomero, abasomesa abali mu masomero gano balina ebyo ebyetaagisa okuyigiriza abaana bano, ye bo abasomesa bano basoma masomo ki, bakuguka mu ki. Ebyo bye bimu ku biri mu alipoota eno. Kyenzijukira nti we twasemba okubeera wano mwatubuuza alipoota eno efuluma ddi. Tulina essanyu okubabuulira ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja ogwokuna alipoota eyo tugenda kuba nga tugifuna. Alipoota enaddako ejja kufuluma ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna, ng'eno egenda okuba ng'etunuulira akatale k'ebyemirimu nga bwe kayimiridde. Abaana bwe bamala okusoma, bannaffe nga bavudde matendekero ag'enjawulo bafunye digiri, bwe bagenda okukola bagenda bameka, ye bwe bagenda ku mirimu egyo bakola mirimu ki, era babeerayo bbanga ki. So twagala okuwa ebikwatagana ku nsonga eyo ennaku z'omwezi 16 omwezi ensonga azogeze masuba nga ate owuliriza Kimbo Lawrence ono n'ensonga ezo yazogedde wali eri ku media center, era byonna saagala kuddira kubanga kuddira mu luyimba taluwoomya. Bannange obubbi bwefubwa, obubbi bweyongeredde ddala ate kati bano ababba bakozesa Majambiya, bakozesa Nyondo, Nsuuluulu, Oshegera ne Emmundu. Agenda ajja nga munda mu kisawo ayinamu Emmundu, nga munda mu kisawo ayinamu Nsuuluulu, nga munda mu kisawo ayinamu Majambiya. So tubirabyeko bingi nnyo ate nga police egeze masuba nga ate ekwata abantu abafaananako bwe bati, naye ate binagenda masuba nga ate bikoma. Producer osotekayo ka video ako nga yakalaba ensonga zino nga baza bulungi nnyo, webale nnyo. Kakati kino kyabaddewo wali eri ku Namakube branch Bombo Road obulumbaganyi buneeno balumbye Stabex namba Stabex. Imagine Stabex essundu ly'amafuta embeera yabadde bweyagenze masuba nga ate etambula. Ebintu ebyo wabirabye, kiki ekyakujjidde mu ndowooza? Ekisooka bw'otunuulira oba ogoberera ebigambo bye babadde boogera, babadde banyumulungi kyebagiridde. Era omukyalo oyo gwe basoose okuyisaamu empi wawulidde oli nga mbuuza nga musaba ssente n'amugamba gwe wasembyeyo okukola ogenda sembyeyo osangawo. Kitegeeza nti ababbi bano ayinza okuba mu kusooka yazenga azze okunywa amafuta naye ng'abaza alaba embeera, baliwo bameka, baliwo bakyala, bali abakyala bameka n'engeri ekolaki ng'engeri efaanaganako bwetebyebi. Ensere neebuuza ku special stations zino zibeera ne ba security guards. Ekyo nemmala nekivaako olw'ensonga nti emirimu egisinga bagenda okuyingira munanga security guard bamaze omukola ki, kubanga bamukolako bamaze omusiba emigwo olusamu babatano batta nekyefaananako bityo. Birendo byabaddewo olunaku lw'ejjo ng'obudde bukya ssaawa 8 ziba ssaawa 8 zikiro oba ez'okumakya ssaawa 8 after midnight ng'obudde bukya. Ennaku olwaku lw'ejjo bwe byabaddewo nga terina omu ataasa naye bayingidde munda ne bajjako ettaala. Ndowooza akavidiyo abantu ndowooza mukalaba engeri gye kalimu, kimanyi producer akataddeyo okusobola okusigira ekifaananyi ekyo kyennyini kyetaaga okuba nga okola ki, okuba nga otegeera. So tujja kubiriza abantu okwekuuma okubeera obulindaala twefaananako bityo. Ate buno obubbi bw'ennaku zino oba eno season bwe tufunye, nina kyekakasiza nti obubbi buno tebugwa bugwe abrupt, buba bintu nga bipange. Bw'otunulira byonna ebizze bibaawo, abantu abafunye obuvune mu bubbi buno abakubiddwa nekyefaanaganako biti abakubiddwa ababbi tebabagwako bugwi, baba babaswamu okumala ebbanga nekyefaanaganako. Poliisi egezezzaako okulaba nti erwanisa era ekutte abantu ab'enjawulo, si ku keesi eno naye ku keesi ezo endala
era nga Babye abasinga be bakwata dda bakwata n'ebintu bye bimu emmundu n'ebintu ebifaanaganako ebityo kati Munnayuganda weebuuliza bombo cause bombo tugimanyi emanyikiddwa eri mu barracks ate emirundi gyonna gavumenti oba ebitundu gye tubeera twali tulaba patrol z'abamagye nga ziyitayitamu mu bitundu ebyenjawulo simanyi oba gwewo gy'ova kiri bwe kityo naye nze wange gyeva kikola kiri bwe kityo so tujja kusaba poliisi enyweze setuyite bongere okuba nga bagikola ki bongere okuba nga bajongera ate n'omuntu wa bulijjo faayo wetegereza ani akuli ku lusegere beera bulindaala setuyite tandika naawe we naawe poliisi egenda okujja nga bamaze okukyambuwa nga bamaze okukyalinga yesembayo nga final third so nkwegayiridde tandika okola ki okuteekayo ebirowoozo faayo natambula naawe faayo akuli mu maaso faayo akuli emabega mu mbeera yonna weteeko security ng'oli ki ng'oteekayo obwongo mu mbeera yonna gy'okola ki ali ku emirimu tolagalaga nti ate okola nnyo n'okusinga omuntu omulala yenna kubanga oyo akuliranye tomanyi kikyakulowooleza mu mutima gwe kuba Katonda yagenda n'atukweka emitima muganda wange so nno faayo toyogera buli kimu eri omuntu omulala kubanga buli gy'okoma okwogera n'omubbi omuwa omwaganya okulumba ate era twagala poliisi etuyambe etuuke ku ggumu oba ku kibisu Ababbi bano gye bajja amamundu kubanga ejjambiya yeri understandable tologenda nange n'enkigula mu dduuka wano mu ggwanga Uganda simanyi oba tulinawo amaduuka agatunda amamundu nabwekiri mu nsi endala so gigula nofuna layisinsi yaayo ate nga emmundu ze bakwata mundu nnene tebakwata mundu era bwetunula mu katemi badde balina AK47 mu ngeri efaanaganako wetyo ate nebaze bakwata era badde balina mundu nsajja oluusi n'emmundu zibabeera nazo ziba zirina like taaga ya poliisi n'emugeri efaanaganako wetyo so mutuyambire ddala mutuukire ddala ku kinyusi okudonyeza kuleme kukomaawo ku bantu bano bafuna batya emmundu zino ate mugenda mmalawo ekizibu ekyo ekyokubanga ku supply w'emmundu zino mugenda kubanga mumutuuka kunfeta mumukole ki mubeeko ebumukwata avunaanibwe kubanga kino kitiisa era kikanga ojja kusanga nga abantu abamu tuyinza n'okulowooza allegedly nti emmundu zino oba abasirikale bennyini be baba bakyusiza ne bajja ne bafuuka ababbi ekiro mu ngeri efaanaganako bwekyo koza omubbi ezo emmundu nene bwe zityo tuzimanyi nti zabaki zabakuumaddembe so batuyambe poliisi etuyambeko emanye sources z'emmundu zino ate nabo emanya sources z'emmundu zino bamanye engeri y'okubanga bakola ki engeri y'okubanga ekizibu ekyo bakimalawo obanga bakikendeeza yes essaawa ziri bbiri nedakika emu kana akaseera kaba ka sports mutukkirize tukole mu katono nnyo then tugenda kudda mu kitundu ekyokubiri n'ensonga nnyingi nnyo tova ku Gtv program Ensulayo Edmark wamne Asha nabikolo Monday to Friday mukulu Ssentumbwe kajje akutuseeko ebyemizannyo entabe mu Ensulayo soko enanyumira ebyemizannyo kano ke kaseera akotoseguka tokwata remote yo wabula osobola okufuna kacaayi gwe ataasiibye olw'embeera y'obudde